Nazzikuno omulenzi bwe yatuukanga mu myaka egiwasa yasindikibwanga ewa kojjaawe n'amubuulirira. Kojja yabanga yategedde dda nti omulenzi anajja era yategekanga ekita eky'omwenge, oluusi n'atta n'embuzi. Omulenzi bwe yatuukanga ewa kojjaawe ebigambo bya kojja byabanga bwe biti: "Mwana wange bukyankulaba kati okuze, kaakano oli sseruganda, sembera tunywe omwenge," ng'asumulula ekita. Akanyama oyagala kakaze oba ng'amukwasa omusito. Olwo nno nga kojja okubuulirira atandika. Yamubuuliriranga ku mbeera zonna, okuyisa mukyala we obulungi, okumumatizanga n'obubonero obwamulaganga singa mukyala we atandika obwenzi. Ku bwenzi awo we tugenda okutandikira. Kojja yasookanga bw'ati: "Mwanange, abakyala kye mbatyako bagaya. Waliwo ekigambo kyakugamba n'otakitegeera so ng'akyogeredde awo mu lwatu. Ogenda kuwasa, ojja kufuna abakozi awaka abakuyambako emirimu. Mukazi wo takugambanga ebigambo bino n'osanyuka." Ekisooka Ssaalongo biba byakuteesa.